Wabaddewo vawampitewo mu katale k'e Busega mu ggombolola y'e Lubaga abasuubuzi abakolera mu katale kano bwe bavudde mu mbeera ne balemesa abasirikale okuva mu Kampala Capital City Authority ababadde bazze okuwandiisa abasuubuzi bonna abakolera mu katale kano. Abantu bayingidde mirembe batambula bulungi ne security mu katale mwennyini kati enforcement ya Kcca ate etandise bazoganyiriza mu katale. Tulina kye twegomba mu Kcca kutubala kubanga twemanyi. Tulina bakiyamaani baffe balina regisita zaffe. Ssentebe w'akatale kano olayo abasirikale bano yasoose okugalawo ofiisi n'ey'emu. Wano abasuubuzi balemeseza abasirikale bano okubawandiisa newankubadde ng'okuwandiika kubadde kutandika. Akatale twakakayingira abantu batono nnyo abatugulako, tulinaanye ekisenyi, tetulinaanye mayumba g'abapangisa, abaguzi batono ddala, tukyaliwo lwa mbeera tugume tulabe tunapiikinga. Ng'ate oli ava eri ng'atugamba tugenda kubeera bapangisa ba Kcca. Kati kiki ekibaleeta kati nga Kcca okuyingira mu katale nga ffe kennyini mutusanze tetuli mu kulwanagana. Abasuubuzi bano basazeewo okugula firimbi ezigenda okukozesebwa okwetemyako ng'aba Kcca bazze. Batugamba tugenda kurentinga obuduuka buno bafuna omusaala. Njagala babuuza mwe abajja otuwandika aba Kcca omusaala gwe mufuna ne ofiisi ze mubeeramu obupangisa mu buwaani ani gwe muwa renti. Mu mbeera eno waliwo abasuubuzi babiri abakwatiddwa nga balemesa enteekateeka eno. Naluwu Patricia, Kcca, MRU TV, Busega.